Basebo ne bannyabo kano njagala abantu abanyumirwa ennyo okumanya mu nsemberere wano gaza mwanguwe. Olunaku lwaleero tugenda kusomako ekintu kyanjawulo. Leero tetugenda kutunulira nnyo obulamu bw'abantu nti sinanga ate mizimu gintuga ekiro gintuga ku makya mu katuntu n'akawungeezi, naye leero tugenda kusoma era njagala nnyo omuntu ayagala okukumirako okumanya kola ekitabo kyo kikubeere kumpi. Tugenda kuddayo ko Bayibuli gyetandikira okuba abasinga tumanyi nti Adamu ne Eva baaliwo be baasooka ku nsi, Eva mukyala wa Adamu, naye waliwo story endala, waliwo version y'olugero endala eriwo egamba eyogera ku mukyala ayitibwa Lilith. So tugenda kuba nga tubyogerako, tugenda kubeera ne ku bantu be mwawulirangako abamanyikibwa ennyo aba Nephilims. Kati atabimanyi ali agamba biki byayogera sebo ne oba nnyabo ndi mukogera lulimi luzungu lwennyini lwotegeera sindagendako mu ludica. Kasukazikirize musumba abeere nga atulamusaako atusumuulire okumanya. Balamusizaako mwenna erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze musumba Ssekitoleko Peter. Abalabi baffe mwenna mbalamusizaako abalaba eno okusomesa kuno wamu n'aba podium. Kama abawo omukisa. Podium ebeerayo nno ssaawa mmeka? Ssaawa 2:30 paka ku ssaawa 5 ez'ekiro. So tukkiriza n'abali ebweru oba omaze bulungi emirimu gyo ng'ate gwawa Mukama we emirimu kati. Nga gwamuwa andi kati obudde oba omaze okuwaayo ne by'onookozesa enkya omaze okugaa kino kyetaagisa omaze okumwalisa nti ogenda okwetaaga enkya kati gwamuwa emirimu kati obeera omuwadde ebyokukola agendeko mu katale. So budde bulungi. So tusobozesa buli muntu tubeerako ne twogera and the voices shape tomorrow bwekiri. So mbalamusizaako mwenna. Nze musumba Ssekitoleko Peter nsangibwa Lugala, kanisa Fajita Prayer Power Church. Tuba ne services zaffe buli lwa Sunday kwegeze zirabe. Ate tuli ba mwoyo nnyo, tuli ba mubiri. Beerako Mukama Katonda agenda kukola bulungi, agenda kuwa omukisa. Ate era sigala ne ku expo tewemula tekola ki ye kyano yokka tetubikola ebyo. Ye kyano yokka gy'olaba ne Nazalawo gy'olaba n'abaana abato nga tewali kyesitaza noteskanamu nti oba obeera ku set okunyiga skip nti mpa remote embeere mu ngalo ne weeba remote yabula wano osigala olaba bulungi nnyo nga terya kuba ku mukono gwonna. Yes. So nkwegayidde mubeereeko ate goberera program zaffe likinga sharinga muziteeko mu WhatsApp groups ez'enjawulo abantu balabe tetusiba na copyright. So osana okugijjayo nodamu ogipostinga ku TikTok yo okirizibwa tewaliko buzibu. Onoogitemaatema n'oteeka ku page zo tekiriiko buzibu. So Mukama abatwagalire. Nsangibwa ku 0756 12 96 0756 12 9698. Oyagala counseling, oyagala kuina kirooto. Abantu bangi balina ebyo naye abonaabona nabyo. Esimu yange yeeyo noonyaako Mukama akumpera omukisa. Musumba olunaku lwaleero waliwo confusion ey'amaanyi na nguyite kutya okubanga abantu okubanga balina okuwakana okwenjawulo kubanga ndigambye kiri mu kyaki wokka naye eno debate ezingiramu n'abamanyi kuba watandika ebintu byokwogera ku byayita history wahanga okwogera ku Bayibuli origin yayo oba ozigiramu abantu bangi n'abasiraamu oba batwaliddemu kuba nabo baginyumira ogamba kyekitabo kyabwe naye waliwo erinnya erizzenga liddiŋŋana erinnya liyitibwa Lilith era nga baclaiminga nti omukyalo ono Lilith ye yali mukyala wa Adamu eyasooka. Wakyanga tetumanyi nga Adamu yalina haki bbiri. Amanyi Adamu w'Obusiraamu ne Adamu w'Obukristaayo. Tewaliyo Adamu mu Busiraamu nga bamuyita mu njawulo mu linnya kale nga alina erinnya ery'enjawulo era naye asigala Adamu. Ate mu Busiraamu bakkiriza nti Adam was the first prophet. Okiraba? Nabi Muhammad is the last and the greatest. Adam was the first upon him. Adam was the first and what? Just the first. Yete bamuwa kitiibwa kirala. Teyali the first and the greatest.
the first and the greatest ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati fenna atolaba newankubadde nti Busiraamu mu Busiraamu Adamu w'Obusiraamu teyawasa bakazi basukkamu bana oba teyawasa bakazi bana teyabaweza tuwulira kawa ekagoli amulala enzo kuba yali mukyala mukulu nga sale twabawulira so fe tulaba omu Siraamu baagala nnyo okuwasa naye ate tulabawo atya omu kati Adamu wa Bayibuli era naye asigala ayitibwa Adamu ye Adamu Adamu wa Bayibuli nze ebbanga lyensomedde Bayibuli omanyiko omukazi atya omu era neewunyiza nnyo okulya nga ogambye nti Lilith ate yali Akiye ayinza okuba nga ali Akiye eyokubiri obanga yali yasooka ne tutagimanya bumanya naye yo nga tebagiraga oba yali yakubiri batagala kuleeta mukyala wakubiri wano kubanga nze kyendowooza nti teri muntu asobola kuva buvi mu bbanga nkakutekawo mboozi nga talina waagisimbuliza kati challenge eriwo ku ekyo omukulu Dani n'abatulaba tekuliko scripture ekulaga nti Adamu yalinayo omukazi owokubiri tekiriyo tewaliwo kintu era n'abaana bonna Adamu yalina abaana abasukka mu baana abo yalina abaana babiri nayo Kayini ne Abeli asukkawo ate abalala baavaawo ate bw'osoma n'ebitabo ebirala bakulaga Adamu yaweza abaana 6 Bayibuli yeekulagako bameka 2 3 2 ekulaga Kaini eyatta Abeli ne Abeli nekomaawo nesirika Kaini eyatta ani Abeli awe baavaawo nga Kaini asse Abeli Kaini adduse kati Adamu n'agamba Eva nti tuzaaleyo omwana waffe omulala ne bazaalayo Seefi ne bazaalayo Seefi abaana bameka 3 naye bw'osoma mu byafaayo mu theological doctrines osangayo ate abaana abalala 3 okwera 6 alinayo abaana 6 Adamu so kati abantu nze kyensuubira abantu bakijjawo okulowooza nti Adamu yali yazaala yalinayo haki 2 oba nti Adamu yali yazaala naye ng'ate si kituufu kubanga lwaki ffe nnyiriri ffe tuli bannyiriri tewaliwo evidence ffe wano tukakasa nti ekintu kyaliyo tulina kinoonya mu kitabo kirina kuba wano mu Bayibuli wano bwe kitaba wano eba yali mboozi oba sitole kyali kiboozi kubanga Lilith mizimu muzimu gwawa si haki ya musajja Isaya 3:14 ekiyita nightmare Lilith is a nightmare oba yali X omanyi ennaku zino X aba yafuuka n'ekirolo kyantiisa kati nga Adamu yajjawo obwongo obwogereza omukyala Okimanyi Adamu n'omukazi gwe yasooka bamufunya teyabwogereza bamuwa muwe tumukuwadde wuuyo kubanga is the first what ku nsi tekwaliko omukazi tewaliwo competition yonna kwaliko mulala actually Adamu gwelekansooke wane nonkulage Adamu basooka ne bamuletera okumanya nti ku nsi tekwaliko omukazi kansooke nkiraga abantu lubereberye 2:19 Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita omuntu buli kye yayita ekitonde kyonna ekiramu eryo ly'erinnya lyakyo bulira omuntu n'abituuma amannya buli nsolo n'ekibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko naye omuntu n'atalaba mubeezi amusaanira olabye actually Adamu yasooka okutondebwa concept eri etya Adamu yasooka okutondebwa Adamu jukira atondebwa ku last ye kitonde ekisembebwa buli kimu nga kimaze okutondebwa
kati Adam bamuwa atuume bamuwa akola atya atuume ebisolo byonna amanya olwamala okutuuma bw'ati agenda okukebera amaze okutuuma yali yatuuma mu concept ye mulimu bwe mmalira okutuuma nfunamu omuki nfunamu nange ekinsaana embizi neeyitawo ng'ebigula nti embizi n'agiyita embizi nkazi eri embizi nsajja ne baleeta ente ti eno nte ensajja eno nnume eri bagita bati ente enkazi kale eri nte enkazi oluzungu lwe lwawula naffe no mpulira twawula mbwe ne bampanga eneeba enkazi bagiyita batya enseera eno naffe twawula naye nti mu luzungu mu nte tojja kyawula pozi bakye bayita enduusi abaawo enduusi eba ekyazaala heifa enyana heifa enyama ya nyana biri awo bitabula oluzungu lwe lwawula naye n'atuma bibiri kimu n'atuma buli kimu n'atafunamu ki ng'ayinza okuwulirayo ekitegeeza nti tewaliko mukazi yenna ng'ayinza okuwulirayo na Adamu teyalabika yali alowooza agenda kutuma balete n'obuwala obuyitawo atuume awo no enampeera ono nakirijja oli namatovu omwo mwana ava alondemu tingaakayinda akasongovu namatovu asigale wano n'atalabamu teyalabayo mubeezi kati abantu ngenda kulaga bw'osoma Lubereberye 2:21 okoma ku 24 wana abantu bwe basoma ne bagamba nti oyo ye mukyala Adamu eyasooka gwe baakazaako ono gw'otugambye Lilith yavaawa kati wana abantu bwe bakireetera kansome njagala ngambe nti yabaali Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo otungi ne yeebaka n'amuggyamu olubiriizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubiriizi lwe mu muntu okuba omukazi n'amuleeta eri omuntu. Obw'owulira omuntu tegeeza boogera kwani? Adamu. Omuntu n'ayogera nti ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange era ye nnyama evudde mu nnyama yange. Naye anaayitibwa mukazi kubanga agiddwa mu musajja. Omusajja kyanaava aleka kitaawe ne nnyina ne yeebaka ne mukazi we bwe banaaba omubiri gumu. Bombi baali bwereere omusajja n'omukazi so tebaakwatibwa nsonyi. Onfuna? Kati awo owulidde Katonda atonze omukazi n'omusajja. Katonda atonze omukazi amugye mu musajja. Omukazi taliko linnya. Owuliddeko erinnya lyonna? Tebamuyise Eva, tebamuyise Lilith. Nedda. Abula anayitibwa ng'omukazi. Amuyise mukazi. Kubanga avudde mu musajja. Amuyise mukazi. Kati Lubereberye 3:21. Lubereberye 3:2. Mukama Katonda n'akolera Adamu mukazi we katandikire ku 2. Lubereberye 3:2 egamba bweti omusajja n'atuuma mukazi we erinnya Kaawa kubanga oyo ye nnyina wa bonna abalamu. Kati bano ennyiri zino 2 sinawulira mu Lilith wonna ennyiri zino 2 Lubereberye 2:21 teboogera linnya lya mukazi. Tebali mentioning. Lubereberye 3:2 boogera linnya lyaki? Ly'omukazi. Kati wana abalala bwe bagamba nti oli gwe batayogedde yaani? Ye namba emu. Ye Lilith namba emu. Kuba bw'ogenda ku Google era n'obuuza nti who was the Adam's first wife bagenda kuleetera ani? Lilith. Naye nga mu butuufu Lilith taliiyo. Kino just kino bakulaga order ya kutonda nkulage. Wali batugambye baali bwereere sikyo? Baali buki? Bwereere. Mu concept ya Bible Lilith taliiyo. Mu concept ya Bible mulimu Eva. Era ngenda kulaga nti omukazi oli gwe baakola eri mu Lubereberye 2 ye Eva. Eri batugambye baali bwereere. Wana Lilith yali bwereere. Ali ne Katonda bamwogedde erinnya nti bagambye wano nti omusajja n'atuuma mukazi we erinnya lye Kaawa.
kawa yani mu luzungu ye Eve sikyo mukama n'akolera Adamu ne mukazi we ebyambalo ebyamaliba n'abambaza ono siye mukazi gwe bayogeddeko eri bwe baali obwereere sinnakakasa bayinza okuba ng'oli baleogo kamulakati wanono mulala yono ababadde bwereere mukama abakoledde biki ate owulidde omukazi we amutumye erinnya ki obuddeko ti amutumye erinnya lirifi oba nambeemu yeyagaana okwambala ne bamulekayo ali bantulaze nti ate Katonda n'addamu n'akola omukazi omulala n'amutuma erinnya lye Kaawa tamentionize kumanya nti oba ffe batulaze tebagambye nako nti n'addamu n'atonda ffe batulaze eri ne Katonda n'akola n'ajjamu omusajja olubirizi n'akola omukazi kati wano ne bakugamba nti omusajja n'atuuma mukazi we erinnya lye Kaawa kati bano ekibatawanya wano bakulaga levels z'okutonda wali kutonda wano kuneminga waliwo membisolo soka nakola n'amalayo nakola ne Adam then wajja phase y'okuneminga muzungu tukita name culture tekiri mu Bible tekiri mu biology name culture according to kigambo kya giving names to creatures according to taxonomic taxonomy sibitegeera bulungi ya biology tusomera ku botanical bichewe yenosoma botanical names so kati wano eri stage bayogera ku kutondebwa then wano ate nabogera afuna ati erinnya ne Lilith mu concept ya Bible taliimu era tabeerangako mukazi wa Adamu zujo manya Adamu yalinayo haki bbiri kati abantu tebalina kubuzaabuzibwa Lilith tabeerangako mukyala wa Adamu asooka era yasembayo bamuyita ki Eve ekyo nkizeemu abantu ndoze mukitegedde bulungi kati waliwo ekibuuzo ekirala kisinga kutawaanya abantu beebuuza nnyo bawulira nnyo ekigambo Nephilims abanefiri bwe bayita abanefiri ndowooza mu Luganda beebuuza bano be baani bantu baali batya bavaawa baabwe byali bisolo baali bantu abamu bagamba baali bakatonda abalala bagamba nti nedda tebaali bakatonda byali bikulekule abalala bagamba nti baali bakatonda bantalo kati buli omu ayita concept ye naye Bayibuli yo etugamba abanefiri be baki abanefiri kati Bayibuli bw'osoma ennyiriri ezimu zibayita abanefiri nga Numbers ngenda balaga waliwo ennyiriri z'osoma nga babayita abanefiri mu Luganda abanefiri banefiri waliwo babayita bugundi banefuli nenga bonna bogera bategeeza kyekimu mu luzungu kigambo kimu kati bano baali ki bano bava mu gundi babiri muki eno yali intermarriage kyeki okutabula amawanga kale kange nti okuwasamu okuwasa mutabi buwangwa bwo nti abanefiri bazaalibwa abaana ba Katonda oba bayita ba watchers neki n'abantu ba watchers bayita babeera wano bali mufe ku nsi ninga abaana ba Katonda anti oluvannyuma nga Adamu ne Eva boonoonye Katonda yalina okufunayo bamalayika abajja okukuuma ennimiro story ndowooza ogimanyi y'okukuuma ennimiro yasindika bamalayika abalina okukuuma ennimiro kati bamalayika bwe baatunuuliranga abaana b'abantu banyiridde abaana ba Adamu ne Eva ne beeronderamu ebijuujulu bakuta ebibala kankikusomere leka naawe sikulimba malayika zeegomba ebijuujulu naye nno omukazi mulaba edduka leka naawe omukazi akema ne malayika tuza n'okusanga ne sana ekyamusula waliyo malayika eyo omugulu yamugamba osobola okuwamba simanyi Katonda kyeyateeka mu mukazi
simanyi Katonda kyateeka muki omukazi olaba asuula malayika awo abantu bwe basooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala okawulidde abantu basobola okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala ku mulembe gwa Adamu waliwo intermarriage waliwo sole kye bayita okwewasaamu kyali kikirizibwa kyali kibi abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne bayita sons of God. Kino mu Bible bw'osoma nosanga sons of God mu ndagaano enkadde baba watchers baba malayika ne balaba kasome ujjo kalabe abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne bakola ki ne bawasanga abakazi mu bonna be balonda bawasanga abakazi mu balondangamu so balina kola choice kino kinyankole kiki nyankole kiki ekola choice ojirani komaleka kati ne bazaala bantu ongereyo kasitolo obulire kati wano satu ekyusaamu kuba Katonda yali anyize Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakane na muntu emirembe n'emirembe yafuna amanyi gawakana mmwe kubanga ngaalinga ngamba bannange abantu abo mwewuba nabo nabasindika kukuuma ki nnimiro bamazeeko emirimu muli ku basikali bange alenga basikali balina okulenyezebwa asikali wava ggulu wajja kukola Kampala aleka ozize ku manager oba ku boss actually nabo banenyezebwa kubanga basalibwa omusango kubanga enyiri ziraga nti obanka kulage enyiri ziraga nga tebaddizibwayo bagandibwa okuddayo waggulu era kiteeberezebwa nti abo bayambako Nuuwa okuzimba gundi babawe ekibonezo ngende muzimbe eryato obutaddayo kuwa waggulu era ne bakaabira nnyo olugero lugamba nti ne bakaabira nnyo Katonda ne bakaabira Mukama n'agaana okubasonyiwa ne babasibira mu njazi kati bwe kyatuuka Nuuwa ng'azimba eryato be bamuyambako babajayo mugende mukole be bamuyambako kubajjukira Nuuwa eryato eryo Nuuwa yalizimbira omuntu yaliko omu ennaku 10 aga abiri okimanyi kati bwe genda okola research baddamu okuzimba Noah's Ark mu buliwo naye kyabatwalira omwaka gumu kyabatwalira omwaka gumu ate nga balina staff y'abantu 25 ne machinery ne yes oli yalina kizo oba yalina emirembe egyo waliwo okyolowooza ebitema mayinja balinga bawagala misumali gyavangawa nti waliwo misumali kane kyabatwalira kasitole kali interesting gwe nkumanyi ojja kanonyako era obuuze nti Noah's Ark mu buliwo yabatwalira bbanga ky'okugizimba etali ya ebo Nuwe bo muleke ye Nuwe bo amuleke kwaye Nuwa yatuzimbira zali 10 yatukola aka 10 mu bbanga omwaka gumu yazimba aka 10 ate nga basuse yalina obwamu tobulaba so gojja oyulu compare kati kitebezebwa mu story nti tebiri mu Bible kitebezebwa nti bebayamba kubanga bababonereza Katonda yababonereza temukomawo bye mwakola sibitegedde ne mugwa mu bwezi nabasindika kukuuma faamu muli eyo mweyagala na byange nebagana okuyingiza abantu bwowulidde se bwe bigambe ekyalo ekyo ne balondamu nti abalungi ne balondamu abalungi kiwola bano etonnawasi baddangawo ne beeroboza kyabwa Katonda okutuula awo ne weeroboza omukazi omulungi kyabwa Katonda mukitegedde ate by the way kino nsiba nkyogera omuntu omukazi obulungi nakyo kyakulwanyisa
waliwo nze nkimanyi waliwo bunnabi abufuze yagwa nekimusudde mbu alina omukazi omubi tokibulako brother Abe bwe kiba kisobose loola ddala omukazi nga ddala amalayo Badenze manyi bana abalina obulungi ate bunefu abasajja tebatuliiko gwewakati nebeerobozaamu nti omusajja omulungi omusajja tebamuliiko obulungi as long as you have something here waliwo n'abajja nga tebalina something omukyala ng'anyagamba nze oyo olaba oyo wakazigo kwe siva ani yaŋŋambye eno story ya Shifa waliwo omuwala yabadde mulungi yeggwe naye omusajja gwe yaleese wali awo mumpi alina n'ebbango naye nga ssebo kwatava yamuletedde ne kamera Shifa omumanyi owa surprise muwulira si wa UBC yali wa UBC ne buzibu anti ze Shifa story nazo nakamulabako zibaddenga za kalonda nedda buli zimugwako nsi it ends in tears eri yagwedde mu tears teyabadde ya mu tears ya happiness so bisiba kisobose mukulu Dan londoze tomala galonda nti ate bantadde ku pressure mama yangambye ngende nonye gwe tulula bannabyabufuzi abakazi be balina sala store tulula gwe tulula abakazi be balina okubeddala ku mukulembeze w'eggwanga bafa abalokole tulimu kino nti nze nnonda mutima naye byonna bironde Kalonda baba bakuwadde chance mukulu Abe yanoonya ki otandika nti nnonda mutima onoonya mutima byonna bironde onoonya sente onoonya maanyi ejjaleeta benganoonya birala sente nezike mbwanoonya w'amaanyi ne sente tewagenda kuwasa mu oyagala nakuweka nga buweesooba malayika ogireyo bwegandi nga balungi ekiba kisobose kubanga ebimu ku byokulwanyisa n'obulungi kyakulwanyisa okimanyi owa traffic asobola obbakwata omukazi n'afuluma mu motoka naga kanjogere naye gwavuga nayogera naye ate afande nakkakana mbala yamugambirawo I can even give you my number. Hey, okay. But I don't want you to die. You drive. Afande bigambo na byese. Lwa bulungi. So no kugera Uganda teri lulyo boda yogeza Luswahili Luzungu. Kati awo kanoonya mulungi bya capital kambiveeko. Banoonya capital. Capital kamuleke kanoonya mukyala mulungi. Maleko omulabe sebo. Akoze selection. Sibya kumala galonda afa. Ate nguzi ndi mbantu. Nalondamu abalungi mu bo. Abalungi kati bano ba malayika. Tuli banyaba ne baseba abali okugoberera. Obulungi oli mwebika. Bisia. Kuliko obulungi obuzaale. N'obulungi obukolerere. Obulungi obuzaale n'obulungi obukolerere. Anti era kati awo buweerobozo labirawo wali obwekizigo obulaba. Nendo zino kwetegeza tukuba kwa lunaku lumu. Otwala oti omugwako obugwe. Kibaito okweroboza okwetegereza. Ojjako ku makya nolaba wafaanana nga yakazuuku katunula. Nojjayo. Nojjako olw'olina makeup. Ng'onaku limu frustrating nze munaga waba anyiize kitya. Niwetegereza. Obulungi bwanyiiga atunula. Kati weekulema ng'omukwata ng'omutwalako ku swimming pool. Actually kibaito. Wagwa amazzi bw'ati n'avaama akoba makeup yenna. Nga weetegereza. Baidako na isika maine mubuka yakangamba nze mba nkwana so kutwalako ku pool. Nga simanyi lwaki. Kumbe wogwa amazzi woti. Makeup tadda. Oba wawigite ko wa makeup ayika yenna. Kati abakutekula form ye ntufu eriwa. Kati so obulungi. Abasyanoonya mu kayiga ako. Kikulu bunoonye. Kati ekirala. Kati twagala okulaba yabo basebo. Abanefuli. Abanefuli bayingira mu lugero. Abanefuli bava bayise banefili. Bavaawa. Kuba abantu babadde bali kubuza nti nayo bavaawa. Origini yaabwe vaawa. Origini yaabwe eri wakati w'abantu ne bamalayika. Oba bawokyase bali basenso okuuma ennimiro yaki. Ennimiro ya Eden. Ya Eden. Yali ekyali ku nsi. Ekya akati yavaako. By that time yali ng'ekyali ku nsi. Kati nnya mu biro ebyo waliwo abanefuli mu nsi. Kati mbuuse 3. Waliwo abanefuli mu nsi oluvannyuma
abaana ba Katonda ne bayingira eri abawala b'abantu ne bazaala abaana abaana be b'amaanyi abasooka edda abantu abayatiikirira bano baali bawo fighters kyekirayisa bakatonda b'entalo baali bawanvu olwo yangambako nti musajja mumanyi nagamba nti eyogerwa ku banefiri nti niwe bajjanga ku kaalo balekanga bakasaanyizaawo naye nga temunnalwana musooka kuggwa amaanyi mwabazze obbalwanya nga basooka nga tebaze nga tebala nammwe omunefiri w'okukyalo ekyo olwo omunefiri yazze okumulabako kati ne bagamba tuzanyemu kapiira okukwata kasuka kiba kasuse kayita buyisi mu nnyumba kyenkagambye batiisa ku ttaka batiisa abanefiri abali babeereka nabo kati gomaye malayika ng'ezadde mu muntu kyebazaala okimanyi alina traits ngeza malayika ate olina omubiri ng'ogw'abantu kiba kiralamu kati waliwo agenda obuuza malayika ya mwoyo baali ku nsi nga bamba kubanga Katonda alina concept esobola Katonda naffe yali asobola naffe otutonda nga tulinga bamalayika nga tetulabika n'olwokuba tuli mu nsi eri physical mu nsi eri physical buli kintu kyonna ekibeeramu kirina okuba nga kiri physical kaddera afu Katonda yalina okukwata bamalayika anti mu physics tugamba if anything is not tangible wanga tokiraba tosobola kiraba tosobola kiwulira tosobola kikwatako does not exist. That's not matter. Yes. Kati ne bano balina okwambala omubiri ng'abantu era y'ensonga lwaki bayenda kubanga guno bali bambadde kino kuba kino kiina bye kibanja mbadde mmanyi ngeri bakola omanyi kati oba bakola essimu zino Android yange kati no bagikola nga ya muntu mukulu ne bagisambula omuntu mukulu kyeyetaaga kati waliwo ne ze bakola nga tablet nga y'abaana eyo bagisaamu nga software yalimu tasobola kusupportinga TikTok lwaki yali abawa studios ze bajja bambadde lwaki switch teyagitta ey'omubiri switch y'omubiri n'agitta naye nga tekola anti kati switch n'ogitta ate nga ekyo ezimu ku components ezikola switch eyo omuntu oyo azeetaaga ku nsi zirina ebitundu bye zizija okukola kusanga oyinza okuzisanyalaza n'osanyalaza n'ebirala anti malayika yandizikoze kati sonda switch yabadde n'emirimu ebiri kati ogumu gwandibadde kufulumya n'azijjako okulya nga tezirya kati guli era kasita ogiyita switch guli ne guli oba omaze okugula automatically kati yandizikoze nga ziri special built only for this purpose terikola kirala zirina kukuuma bukuumi sina kindi yandizijjeko n'okulaba nga ffe twawe naziwa infrared nga zirabugu omulyoka waliwo ayitawo naye teziraba musajja mukazi so Katonda yalina zeka right side omanyi Katonda la ne bwe yali atuwa amateeka talina tteeka lyatukakako kyaba amateeka gono gagamba you shall not optional shall is an optional tense you must yantugambe you must not Katonda nawe wadde bamalayika yabalekerawo chance amalayika mbawadde emibiri kati anedda kati bwe baali beeroboza teyabalabanga ka software yankalesseemu naye temukakozesa banneemukisa VPN njibawadde naye bambi temugikozesa nyinza okulano n'essimu zammwe kati bano bannefuli baali bantu badda abazaalibwa kati w'abantu bazaalibwa ne malayika abali bazze okukuuma ennimiro kati era bano baali bantu ba ntalo ate nga batiika kyobalaba bwe nkusomera numbers 13 bano abaana ba Isirayiri bwe baali bava e Misiri nga bagenda okulwana mu nsi ensuubizi basindikayo Yoswa n'ekibinja ky'abantu okuva mu bika 12 bwe baatuuka ne balaba abanefu ne bagamba bannange twalabye abantu nga ffe tulinga bukakyaka bantu bawanvu batiika nga omanyi omuntu gwe weegeraageranya akolola nga gwaka olinga akawuka obuuka siri bantu ba Goliath yalina effumu nga likwatira abantu 12 okumuleetera okiyinje mu kamwa but kiteeberezebwa nti Goliath yali ng'ava yakyandiba yali ava mu layini y'abanefuli bali bawona amata batugambe nga yali ava mu lunyiriri olwo
onfuna ndo mpuliriza bulungi onfuna kati kankusomera numbers 13 33 egamba bweti bano bali basindikiddwa oketta ensi katandikire ku lwakumeka ku lwa 3 naye abantu abayambukira awamu naye ne bagamba nti tetuyinza kwambuka ku bantu abo kubanga batukiza amaanyi abanefiri bali b'amaanyi nga wakati mutaka essuubiza batudde bali baki b'amaanyi ne baleeta ebigambo ebibi ebyensi gye baali bakesse eri abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta ensi eriira ddala abagitunula abagituulamu owulya bavudde n'okutya ensi n'okulya erya ensi n'okulya esobola okulya n'abantu bonna betwalaba omwo basajja bawanvu nnyo banefuli baali bawanvu onfuna era twabalabayo era twalabayo abanefiri abaana ba Anaki abaava ku banefiri naffe ne tuba mu maaso gaabwe nga bukacyaka grasshoppers wayo kubanga omuntu gwegeregenya kato yekana grasshopper babo oyaba munene nga golinga grasshopper kidedda sebo nga golinga grasshopper era bwe twali mu maaso gaabwe nga mayanzi abanefiri bali bawanvu bali bawagufu bakiwago so no bebo abanefiri so kati kiri kivewo abantu kyabadde balowooza nti bali bakatonda nabo no they were not gods. Abanefiri babulawo batya ku musiwa abanefiri omulembe gwabwe manyi Katonda jukira yali abayinako obusungu jukira origin yaabwe yagikolimira from outcast yabigana banga okujja kwabwe kwalo nateesi ate kwalo nakulya andi kulati gwe bosomera omukaaga Bible gamba Katonda ne yejjusa lwaki yatonda omuntu kubanga omuntu avudde ku mulamwa bacyankalanya order baba ku mulamwa bano beyasibana batata switch bano batata switch bano bayononyesa abantu olaba Katonda singa leka nkusomere mukaaga and God saw the wickedness of man was great in the earth and God's imagination and intention of all human thinking was only evil continually. Kati Katonda yafuna obusungu alabanga kati abantu kati kye basigalidde kimu kyokka kulowooza bubi bwensi omanyi kati kankubuulire omukazi bw'anoonya amwendako nga tamulaba akakkana naye waba waataamuwaana amusuutiriza nga baafunye ngana okutambula nga akabina kalinga kajjanzi akatambuliza mu banka ng'alinga ente Bible egamba nti abanga ente ennyana etiguka mu kiraalo abuuka bwose abulako wamubutali nnyana awuddewuzi olaba gwe n'obuyomba naye akugambirawo nze nno ondaba ng'eyaggwako kale nno gw'otya omubi eriyamu yita kwini webale nnyo baana obuyimba bubawawo mangu agezaako okutegeezamu naye weebereremu nze nno kati nze nno ndi bidalamu ate gwenza okuba gwendaba nga nze akaddiye olwokuba nonfumbirayo emyaka ebiri kati guno omulembe Katonda yagunyiigira baabulawo nga dinosaurs nga balazi dinosaurs suddenly happening extinctions extincting ekyo nakyo musumba banna yakikutteko anabalina kyo kibuuzaako musumba kyaliwo musumba Katonda kyamutuwadde tanaba kumujja ku mulimu comment section kikole osobola okubira essimu osobola okutugamba ku podium nti bannaye tuli ku podium wano naye nsaba musumba atuddemu kweka pati tukawali kabuzeewo yongera okubeewo nnyo saakoze eki saategeddewo abo banefiri abatuwadde origin yaabwe bajja batya banya babaleeta ebinyankola ebyaleeta obuzibu natubulya nenge gye babulawo yali sudden kati kyagwa obugwi nga ne babula ne bagenda batata baabwe basigala ku nsi kuno nga bali trapped era bwe kubakola mu kuzimba eryato
abazadde abakazi bo baafa kuba baali bantu nomo human. Yeah. Abakyala bo baali motos era bo baafa. Kati ekibuuzo kyekisinga otawanya abantu musumba. Era kino kirina bandi binalokola bangi okugwa. Beebuuza ku kitabo kya Enoch. Abasoma kyebalifanga nga the lost book of Enoch. Ekitabo kino nti lwaki kyasokolebwamu mu Bayibuli. Bagamba nti kyandiba ng'omuzungu yalaba nga ekitabo kino kigenda tuleetera okumanya Katonda ennyo. Tumusemberere. N'agamba nti okumanya Katonda mu musemberere kankyesigalize. Actually, Bayibuli ene ebitabo byegenze ng'ejjibwamu bingi. Si kimu kyokka. Si kimu. Era nze ntulaawo ne ngamba nti bwe tuta protectinga katulaba abazungu batukoze nnyo batwerabizza Bayibuli zino katuze nnyo ku masimu ebere banja update buli week naye ate esimu esaba update nti whereby ojja genda osome ekintu ng'ekintu message bwe yajja kati bagizinga kiri updated bagizinga kyoba Bayibuli ezimu olw'ennyiriza onoonyamu nga teziriimu ne musimu anyiriza onoonyamu nga luli walulabamu. By the way ensonga kibagala nnyo okutuuza wano ku digital. Digital is very easy to manipulate. Yes, bagende nga bantu obeera olinako copy naye nga lwa alina source. Weebale nnyo. Alina source wasangula nawe wa copy okola ki? Kikufiirwa naye woba ne original nga wagijjayo ddala n'ogiteeka ewaka. Tewali asobola gisangulamu. Kati eno hard copy gyenterese bwenti tewali muntu asobola kugisangulamu era ye eno asobola okukola mu soft copy edit naye nze wano osigala ndi kuki kituufu. Yes. Bayibuli waliwo ebitabo bingi byegenze jjamu ate nze nzikiriza ne mu biseera ebijja waliwo ebitabo bye bagenda okugenda nga basangula mu Bayibuli mpola. Jjukira kati omulembe gwe tuli mu kuludaala abantu bakyawa Bayibuli bagenze tebakyeyuna kusoma Bayibuli bateedewo nnyo ebintu bye tuliplacinze mu Bayibuli. Obudde obwali bwa Bayibuli kati bugenda ku TikTok bale mu Bayibuli mwenyina abantu bakyagala na kusoma okusoma kwate kitabo nti akole bwati. Bagezaako nnyo okusimplifying ne bagamba kati nedda kati tosoma kati tukuterewo audio Bible osomerwe busomerwa obeere nga guwulira buwulizi ulitula wali ate olulwa kutandika okawulira bw'osomagira ati osomagira mu kyawandiikibwa anti kale bagamba nti osomagira mu kyawandiikibwa naye otabiba mu kyawandiikibwa ekyo kati so bagenzi batukola edit naye nga kino kyava dda bw'osoma ebyafaayo nasomako nenga nti waliwo bwe nasomako ne bantegeeza nti Bayibuli edda Bayibuli nga tebanagikola edit mu bintu bisinga wakwatanga n'obukwasi Bayibuli n'ogiteeka ku muntu n'awona. Yali y'amaanyi. Bayibuli kyekitabo tewali kitabo kyekitabo mu byenzikiriza ekibadde nga kyamaanyi. Omuli kitaabu mother of all books nakakwatako bukusu tebayinza kundyako muceera nga kitabo kyamaanyi naye kati abantu bagenda bakinabulula mpola kyola kati ne mu masabo okikola otya okisangayo omusamize nga naye akirina muzzukulu jajja ngambye nkusomere Matayo sura 2 kati tewali basamize abasamize abasinga abakwezi bayina Bayibuli omusamize omutwezi abeera ne Bayibuli abasamize abakyuzi balina ettala ly'omukono lamp babeera nazo babeera ne Bayibuli tayagala kulagula ng'ava ku nnono ate abasamize abakyuzi basiiba buli mwezi nga gutandika kyowa waneno waliwo omusumba omu yali asibye abantu buli mwezi nga gutandika bagamba taba mukyuzi kana yatugambanga tuba tunyweza maanyi era ennaku ezisooka ezo tuzeekwate abakyuzi kubanga abasamize abakyuzi baagala nnyo okwambala ebyeru basiba mu mwezi gutandika ate basome nnyo Bayibuli ate abantu bwe balaba asiibye nnyo buli mwezi ng'asibye tuveeyo eyo debuyitizi naye Bayibuli ekyo balagenda okugambako Bayibuli yayesiza omuntu nno etya oba ensonga kyantu bagigira bagigoba mu maka gaabwe
banyumizako mu biseera ebyo nga Museveni yakawamba baali bagira nga banoonya bali basigaze mundu awo mu bantu kati omuzzukulu omu bali bamutumyeko ndowooza walako ne yali abeera n'atuuka okujja mukubo n'asanga abantu nga bawala banywa omusajja n'abuuza oyo yabadde ki nti alina emmundu nti alina emmundu era kyensoma kyamutwala ate dde bakwatanga n'emmundu sooka ove ku byakati kyali kiralamu omwana n'atya nebamugamba kiki ng'otidde ati naffe tulina emmundu kati abasekali ne bakiwulira mulina emmundu wammwe bane basebo tulina emmundu naye munsonyiwe temunkuba kale tetugenda kubatwala ewaka atwala ewaka eriwa jajja yagina baseo jajja amwisizamu empya jamusajja amwisiwe ete emmundu ane sina mundu ete sina mundu jajja lwaki ukiriza bakukube bane temuwogera jajja wange mbegayiridde kanjirete kanete emmundu yajjajja nga yekuba nnyumba wuyo mu kisenge ng'akomawo ne bayibuli yavaako n'amaliba ati bujjo jajja amugamba eno mundu yange muzzukulu eno mundu jajja emigo gye yalya omuzzukulu ng'asikayo bayibuli aliko n'amaliba nga ino mundu yajjajja mwana gotanga babere serious eno si emundu bwetu bwefaanana jajja ngamba bino yaite mundu abasirikale bakitegeera kabasirikale saba tusonyiwe bakitegeera oyo mwana yatuneese ati eno mundu ya Yesu nga lunaku amujukiza muzzukulu byonna byokola bikole teweerabiranga nti eno ki ofunanga obuzibu eno ki kino kiki kyakulwanyisa gye bayite mundu ebizibu byonna obijjanga sikayo mundu ogirabye ngiteeka wano musagala nice kati bayibuli era nga bogeye bayibuli edda yali kyakulwanyisa naye kati abantu bagenzi baginaabulula nnyo bagenzi bagijjamu kati nga olaba ekitabo kino nakyo ekitabo kya Enoko bakisokolawo bakijjamu lwaki tebagala tutumanye Katonda kati Enoko kino ekitabo bagamba nti kyawandikibwa Enoko naye ekitabo kino kyawandikibwa abantu bangi bakuba bonna tebabogera mannya teyali Enoka yekka ng'omu Enoko ono yali muntu wanjawulo nanyini kitabo kino yali muntu wanjawulo kubanga ye muntu eyagenda mu ggulu bebamu ku bantu ababiri abagenda mu ggulu nga tebafudde nga balamu teke yono Enoka lubereberye 5:24 ne gundi Elia bagenda mu ggulu nga tebafudde kati ono ekitabo kino ekyakigisaamu ekitabo kino kyalina essula si nnyingi nnyo sula 18 simanyi bikikwatako bakyawulamu ebintu bingi bakyawulamu emirundi bakyawulamu egundi nga ebitundu nga 3 ebikulu ekitabo kino bakyawulamu chapters 3 enkulu naye nga ne kati mu chapter omwo ne bazawulamu ebitundu 5 buli chapter nga bajawulamu ebitundu 5 waliwo ekitabo ekikwata ku ba watchers kira Enoko ono ngeri bwe yagenda mu ggulu bwe yawandika nnyo yafuna nnyo revelation ez'ebiri waggulu eyo watchers n'ateeka ku the book of parables engero ng'engero zo tuzirina parables kigambe nga those are stories with hidden meanings bakiyita tya parables mu Luganda Oluganda lujja kikuma teziba ngero straight balina bakiyita naye akimanyi kiteekawo mu comment ez'amakulu amakusifu engeri zina amakulu amakusifu tulina ekiba kisoko kati ono yawandika kye bayita astronomical books from the word astrology ebyobwengula outside space munyenye biki kati bebana abantu yalina amagezi abantu abasomanga kino ekitabo ebafunanga amagezi abantu bedda bamanyanga nti eno munyenye bwetambula bweti kino kyekiddako omwezi bwe guba bwe guti yukira kati ffe tutumanyi ffe na myezi omuntu alabulabi tebamanyi muntu nalinga bisomesa muntu feze muntu tamanyi nti omwezi bwe guba gwa gabogabo kibeera ki omwezi bwe guba nga gubonese kibeera ki
mwezi bwe guba third quarter kibeera ki, first quarter kibeera ki. Kati bano be bantu olaba abantu abategera okuzalibwa kwa Yesu ne wajali bagoberera ki munyenye kuba bo balina okumanya ku munyenye ezo. Kati kinene ekitabo kyali kituwa okumanya ku ebyo. Onfuna kyali kituwa okumanya ku ebyo. Kati ate era kinene ekitabo kyali kituyigiza kubayita ebirooto, visions and dreams. Ebirooto n'okukola ki n'okwolesebwa. Kati ate era kyali kitusongera ku kyebayita kyali kinamu essula ya Enoka, nga Enoka alabula aboonoonyi biki. Kuba Enoka Bible egamba nti Enoka walked with God well. Yatambula bulungi ne Mukama ne Katonda, yatambula bulungi ne Katonda. Kitegeeza yali amanyi kiki omuntu ky'oyinza okukola okusigala ku nsi. Kiki omuntu ky'oyinza okukola okusigala mu butuukirivu. Enoka yali amanyi ekkubo ly'obutuukirivu. Manyi waliwo Bible kyayita the way of righteousness and the gates of righteousness. N'obutuukirivu buyina enzigi. Actually bintu bingi bigenda mu Bible. Waliwo kyebayita the way of righteousness, waliwo kyebayita gates, waliwo kyebayita fruits. Ebibala eby'obutuukirivu. Kati yali abimanyi. Kati n'ekitabo kyabirimu. Kati ekyakigisa mu Bible ekitabo kino kigambibwa nti ekitabo kino kyali kiyigiriza abantu obulogo. Ate wenjiga ebirungi ate nfuuka nti omulogo. Kyolaba Bible eno gojja osome story emabega. Bakugamba nti abantu bedda omuntu bwe yakwatanga Bible nga bwakusiibira oba nga bwagisoma mulimu enyiriri asobola okusomera n'ofa. Gwe kironyerezeeko. Mwalimu enyiriri kamulali. Yes. Zino ezikubala ddu. Olowooza lwaki abasiraamu bakyesibako nnyo balinamu kye bayita gundi? Gundi abasiraamu ebimu ku bitabo abasiraamu bye balina ebitabo biri bimeka? 5. Kuliko Korani, kuliko Enjiri, kuliko Torah. Balina bye bajjero naye nga babyeteekako. Torah yo bagyesibako bwesi bibaaba. Lwaki? Bible eno erimu ekyama. Kalwa kuba kati bagenzi baginaabulula. Era bw'olaba New World Order erina ennyiriri zegenda esikamu. Ekyayuzaamu, ekyajjamu. Erina zegenda ejjamu, zegenda etoolamu. Lwaki? Eyagala kunafuya. Efuuke nga Bible tekyalina makulu. Kyolaba Katonda agamba nti mpandise ekigambo kyawe ku mutima gwo. Katonda yaga tukijje kati wano. Wesera kigenda tuwa nga wano kinaabulukuse. Gukakubula New World Order egenda fulumya Bible ng'ogisoma nga bw'olaba amawulire. No effect. Okiraba kati abantu asoma Bible nga bw'alaba ne pornography. Nsumba kimenyeewo kiwulikika bubi kyo. Wana alika pornography, wana ali ku Bible. Twagira bw'ati. Okujjako ng'oli mulalu. Tebakyakikankanya, abantu tebakyakankanya ekigambo. Tebakyakankanya ekigambo. Ensonga enkulu egobya Enoch. Si kuba nti yali alagirira abantu butya bwe basamira. Wabula nga okwata bulungi byayogedde. Osobola bikozesa for the bad intention. Tabyo ne bakijjamu. Nenga ate bakiyina. Bakisirikira. Bakirina. Kuba bw'olaba kino kye baateeka ku Google Play Store wakyosobola okudownloadinga. Tekirimu nnyo bikusike. Nze nali nkisomyemu. Tekirina makulu gali awo. Tekiri mbukusike. Olwakubadde kyogera nga bw'emikonyo bwe kituuka ku by'omu bbanga kyogera entambula yabyo biki. Naye nga tekirimu nnyo bikusike. Kyolaba abantu abedda baakikozesanga. N'amanya buno budde bwe buti nkola kino, budde bwe buti nkola kino, budde bwe buti nkola kino. Kubanga omulogo kyasinga gwe atali mulogo. Atafaayo, omuntu atafaayo. Omulogo amanya seasons. Amanya ebiro. Wano nkolerawo kino. Okimanyi omulogo waliwo bw'asula ku ttaka. Ku cement. Nga obuliri abulina n'asula wansi ng'akimanyi. Kiki basaba bamugambye. Waliwo obudde bwatuuka nga teyeegatta na mukazi we. Oba teyeegatta na mwami we.
basanga bamugambye tasobola kulya byennyanja nga talya byennyanja aba balaki anti bo bamanyi kati is pleasing his gods cheba ita musunga appeasing sicho appeasing the gods kubasanyusa ali kubasa okolanga kyebaagala yoko mu basanyusa jakomo okwenyweza eka difa balokolo sanyusa ko dikatonda sawa go musanyusa wenenya sanyusa wenenya buli sawa gwe kwenenya buli sawa kwenenya ngotova masoga kama evo bawe mumanya ko dikubisano kabine bisera kati byakino tobina bisera kati byakino nja kugenda nene mfe tumusanyusa twenenya naye abasamizi bo bamanya omusamizi akimanyi waliwo lunaku lwasiba mu wiiki buli wiiki alinamu olunaku waliwo bwatalya nnyama waliwo bwatalya byennyanja waliwo bwasulira wansi waliwo bwateegatta okiraba waliwo n'abamu nga waliwo biziro nga tayambala ngatto tobalaba makaabo tobawulirako nti gwe awo amala omwezi mulaba nga tayambadde ng'akimanyi kati ebyo nno byebyo kitabo Enoka ekyo kyali kibawo okumanya ku bintu bingi actually Bible singa tebongera gikolamu edit singa tebagikola edit singa first of all nene mukko singa ate erimu ebintu bingi ate ebitakozesebwa fefeka wone bali ate babikozesa abandi bikozesa mu bulala so tebabijjamu ku lwaffe babijjamu ku lwabali babikozesa obulala awo nkufunye bulungi so kyekyo bannaye sima bali walina ekibuuzo ekirala comment section musumbaga ngokola video bweze tinga ddambi bibuuzo abantu bebuuza ku nzikiriza oba ku bintu by'obulokole oba ku kitabo kya Bible so kati gwe feel free taka mu ekibuuzo kyo osoma ekitindika ku expo WhatsApp nogamba bannaye kino ekibuuzo njagala mukinsindikira omusumba gundi mumumbuulize lwaki kino bwekiti njagala nkolere video nga nnyola ekyo ja kujja basumba tebeyiganye bwe kiba nga kiri tobuuza nti njagala kumanya lwaki musumba gundi akyali singo njagala kumanya lwaki musumba gundi alina abaana nebito bibuuza tebagenda byo kuddamu buuza ku byawa kabaka byokka bajja kuba bakuwa ansa zo mu bujjuvu nga wonaba ozaagala nsembyayo okubajjukiza bakama bange okuli Alpha Media Production bifaananyi mikolo ebikyasinza okuba eby'omulembe agamba nti ku bbeeyi gy'olina jangu ajja kuba kuwulira ekijja mu ssente zo ku 0770 942 mubeere nga mukwatagana nakawuka ayagala okugula ettaka nkiyimbye n'enkiyimba kola kimu kyokka kuba ku namba yaffe y'essimu expo 0770 942 tubeere nga twogera ebisinga ku ttaka eryo. Ekitala omugaga wange wa Cambridge Junior School agamba nti tubulayo weeks tubeere nga tutuuka okubanga amasomero gaggulawo bupya. So mwekwate kola reservation mangu jukira ebifo mu masomero biggwawo. Amasomero li musomero agamba nti government kyeyawukana ku private schools nti yo tejjuza. Naye amasomero ga private gajjuza agamba kati tukomye ku baana kasi kana accommodate 100 students tukomaawo. So beera kini nnyo yangu ogenda obeere nga ofunye omwana we ekifo nga tebina kuggwawo. Cambridge bakola ebintu bingi. Cambridge basomesa omwana ebyomu class. Cambridge basomesa omwana ko calculus. Cambridge basomesa omwana okuwuga, kuba bivuga, kufumba, kubekinga, kulunda. Kwegamba kale ogenda okujjayo omwana nga ayize ebintu bingi byewani mu tena ayiga wano na wali kugabirana nga bijje mu kifo kimu. Ate bagamba nti gwe atambula oba obeeranye bwe ruwa gwanga. Osobola okubalekera omwana wo. Gwe n'ogenda n'otambula bibyo oba n'okola akasente nga tolina muntu akuba ku mukono n'ogamba nti omwana wange wali safe. So beera nga obanoonyaako obatuuka bagambe nti expo ye yansindisa wano gojja kubaamu ne keya yanjawulo. Tebagenda kuyisanga omuzadde azze obuzi, bagenda kuyisanga omuzadde ali referred by someone. Omanyi ne wali baddwaliro omuntu n'akulifaalinga baba ne special treatment gye bakuwa. So kikola ekyo obeere nga ofuna treatment yo ey'enjawulo. The podium where voices shape tomorrow kuva ssaawa 2 paka eyo gye tukooyera nga mwe waba tulungamiza tusinkaneyo ku lwa Monday paka lunaku lwakuna every week. Bye bye.
Export TV. To the world.